Kyagulanyi yajja kuba olutanga alinga ava mu lutalo lw'ekiyekera. Ningamba musajja nga munyeevu. Nasooka akubawo gamu n'engamba osanga agenda gamba mpuga bambi bamuwayirizaamu talina musango. Nagamba oba akikubyewo n'obusungu bungi n'agamba gwe edi mutoli mukwano gwange. Ne wano kubye enguzi ntamuka. N'engamba musajja mwenyife tuli basawo. Omuntu oba wakozesa ku cannabis enjaga nga waginywako emabega eri tesobola kukuba leero nga waginywa emyaka ena emaki emabega kati nasoka n'engamba enjaga gyenywa emyaka nga 10 mu history okuba ekyo si kyabulimba yaginywanga enjaga gyenywa emyaka nga 10 leero nemukubye leero okubanga obusungu bwebugireesa okubanga alonda omusajja olwaleero wano ffenna nga tuli wano ekavule ena engamba oba ayinza okuba nga yakoze okwejjukanya nakolezayo muwaye naye bwennakyo tunulira bwe nti we navaawo nagenda bugenzi wansi waka n'entula n'engamba Uganda nenge ekyalina obuzibu ye ebituli byalaze Uganda empya Uganda ensuubizi yatusuubiza Entebe mu Ntebe ndabira ddala nga agirinnya Dalivaasi Adalivaasi tosobola kwekutulako magye g'ofunye emmundu zo zitunuza mu magye gali ku ntikko n'ogamba mb'otwala mu maaso mbuuza awo osobola okumbuuza amagye gagatunuza maati emmundu yagenda nayimirira ekavule n'agamba kazibe Bashiri yalya ngalinga yamulaba nga akola ki that is not evident information ekyo ojo tita bw'oba owa information okita evidence based information ande kiraga nti yalya temeza gye yali akuba takyagikuba kirala nti kati yasirika takyateesa mupaja omanyi ekyobadde bwoziri eryase omanyi ekyoba ye yakubyemu gwe ebituli kubakaniza mugisha ndi wano nkulaga kyagulanya ebituli byalaze kazibe Bashiri osanga yali teyalisobodde kuyimirira jja byogere nasaba basirike buki naye ku radio nga yasobola anti kati atunuze mundu mukamawe ekyo abantu abasobola kikola ekyo Abedi Bwanika bamuwulidde batono nnyo abasobola yimira Abedi Bwanika lwaki akikola oli presidential material Abedi Bwanika presidential material yesimba kuba president ebisanja biwera nga akola ki era yalina embavu esobola okuvayo akuba ebituli ate nga abazi batugamba kazanyirizi jasi kazanyirizi tutabera nga Abedi Bwanika omuntu asobola okuba nga akola ekibiina ky'ofiisi kiki naye simba kuba president enfunda eziwera analemwa buki buli mwana aba nga mbaka wa parliament tosobola muyita kazanyirizi okuleka nga era gwe ayogera na evidence based information naye ekitali ekyo ye asobola okubikurikisayizinga kuba eri president material ali ku level yaki ya president naye kati abasajja nga bakazi Bashiri abatasobola nnyo okuwugira bo basirika busirisi mwe ne mugamba baalya naye nga teri yabalaba nga bakola ki kazi we Bashiri nga yalawanda omuliro kati sijja kiwakanya naye ate sijja kikkiriza nsobire eggwanga yeetaaga enkyukakyuka naye osanga Katonda wanaaba atubedde yenna anajja nga wambavu ne wanaaba yeKyagulanyi gwe ndaba nga nze kunza akoze ebituli by'amaanyi era nga badasana tumukubeko akalulu tunoonye chairman w'ekibiina naye yesimbewo bwawangula kale atukole ki atufuge naye ne bwanaaba nga ye yazze nga yewenkyukakyuka ddala alazze nti agenda kuvuganya tujja musimbe mabegera tukole ki tumuwagire naye ng'ekituufu ye ebituli byalaze Uganda empya Uganda ensuubizi yatusuubiza Entebe mu Ntebe ndabira ddala nga agirinnya Dalivaasi Adalivaasi tosobola kwekutulako magye g'ofunye emmundu zo zitunuza mu magye gali ku ntikko n'ogamba mb'otwala mu maaso mbuuza awo osobola okumbuuza amagye gagatunuza maati emmundu yagenda nayimirira ekavule n'agamba kazibe Bashiri yalya ngalinga yamulaba nga akola ki that is not evident information ekyo ojo tita bw'oba owa information okita evidence based information ande kiraga nti yalya temeza gye yali akuba takyagikuba kirala nti kati yasirika takyateesa mupaja omanyi ekyobadde bwoziri eryase omanyi ekyoba ye yakubyemu gwe ebituli kubakaniza mugisha ndi wano nkulaga kyagulanya ebituli byalaze kazibe Bashiri osanga yali teyalisobodde kuyimirira jja byogere nasaba basirike buki naye ku radio nga yasobola anti kati atunuze mundu mukamawe ekyo abantu abasobola kikola ekyo Abedi Bwanika bamuwulidde batono nnyo abasobola yimira Abedi Bwanika lwaki akikola oli presidential material Abedi Bwanika presidential material yesimba kuba president ebisanja biwera nga akola ki era yalina embavu esobola okuvayo akuba ebituli ate nga abazi batugamba kazanyirizi jasi kazanyirizi tutabera nga Abedi Bwanika omuntu asobola okuba nga akola ekibiina ky'ofiisi kiki naye simba kuba president enfunda eziwera analemwa buki buli mwana aba nga mbaka wa parliament tosobola muyita kazanyirizi okuleka nga era gwe ayogera na evidence based information naye ekitali ekyo ye asobola okubikurikisayizinga kuba eri president material ali ku level yaki
ya president nekati abasajja nga bakazi Bashiri abatasobola nnyo kuwugira bo basirika busirisi mwene mugaba balya naye nga teri yabalaba nga bakola ki kazi we Bashiri nga yalawanda omuliro kati sijja kiwakanya NUP yalalimba sijja kiwakanya naye ate sijja kikkiriza kubanga there is no clear evidence abasajja abali asente tubalabye nga bazikola ki nga baziba wete tumulaba nga bakola ki waba twawulya kasirikiriro ekyaddako ogamba nti yakola ki kati banvunya bagwa mu category eyo then ekyokubiri lwaki president Kyagulanyi sigana kyamukubamu ebituli mu nsonga zino eziri mu ggwanga essaawa eno alina engeri gyaguluminze abawagizi ba opposition ekibiina kyaffe netagambye okiyita ekyabayaye nze natambuliranga masuuti mamyufu emmotoka yange eriko fulaga za nuupu naye ogenda okutuuka ku mukolo gagamba abadipi tulwaniriza abefudisi tulwaniriza ne bano abayaye ba nuupu nammwe mujje nena baaliza omusajja Dr. Mulamba bakoko kati baziga mu bayaye ne ate ekyakiguluminze kyoba kati eno video olina amala ogenda ku social media ojja kuwulira ebivumu bisobola kwogera wano olinga kino olina kino teri ya defending anti kyogedde kikyamu wali kyali badde bwekino bwekiti wabula bavuma buvumi kati ate nze ne bamvuma kubanza at least ndi muntu wa wansi operation muntu wansi Kwekyikirira ne bavuma n'ebiko ate bajja tuuka omudumu bagukyuse baguza ku principal muri tujulira oyo se otakwana bajja takonwako ne linda anti ali kitakonwako omuntu ozaala omwana ne mugulu ni nanti avuma abantu asoka n'abavuma nga mutonga gwoli mama kati bwakula naye natiko mugano genda mbavubuka kati awona na kutunuliza omuki omudumu ne mpozi bwe manjo ganya okujjukiza abantu nti omulamwa ekikulu operation muntu wansi Kwekyikirira kusobola kwerwanirira okuva mu Busiro North era ngo mubaka ddako emugisha Charles Katongole okuva eddambwe asazeewo kubanga atwala constituency yagijja mu bibiina by'ebyobufuzi tufuna omubaka wa parliament nga tagoberera bugoberezi bibiina tebamusalirawo nga mpuga Kyagulanyi bamusaliddewo mbwazeeyo ssente ye n'agaana n'abanga atuse ne level ekola ki emugoba mu kibiina wabula nga ensobi weebeera oba bannabusiro mutuze ekiko ne mugamba twamuwa akalulu tajja tujoga ne mumuyita najja ne mumwenenyeza awo mugisha Charles Katongole wendi naye era mu bufu njagala okuwulira social media abantu bana bakosalinya social media ne bakutisizing amanya nga wala bamugishamu naagala gonna ag'ekinyankole ag'ekikyoli nti abo be balabe benkyuka abasooka kubanga bwogamba nti nuupu oba opposition terina genda mu bannankyuka terina genda mu bantu balina manya gatali ga Baganda kiba kitegeeza nti enkyukakyuka ogiresebere mu Buganda songa buli muntu enkyukakyuka egassa ffenna okunyigirizibwa okuli mu western okuli mu Acholi okuli mu eastern okuli mu central funa kwe kutya kwe kumu then ne kira kyenjagala okusibirira entanda kuba mu social media gambolaza abantu ku social media obubi nti gwe ne bona email ku boda yo nga wagula piki n'ogula n'essimu n'osiba ng'ovuma Mugisha n'osiba ng'ovuma Abedi Bwanika n'osiba ng'ovuma Gunika Mayega n'ovuma Mpuga teri lunaku n'olumu Kyagulanyi naba nga ye ayisizaawo ekikye bulungi kangaze gavumenti n'ekyuka ffenna nga betukola ki nga betwagala tebagenda kukulondayo nti gwavuma nnyo Mugisha n'olwekyo ngo obeere wadde omuwandiisi w'oku geeti eyingira emageri era bajja kusigala balonda abantu abali competent abali mu byobufuzi nga babisobola nga balina ideas nga balina qualification so saagala nnyo baana ba social media kubanga bamala obudde bungi nnyo mu kuvuma abantu abateetaagisa then n'ekyokubiri n'okwetaba mu violence kubanga gwe kaseera oli mukomera eno kubwa kwetukolera amawulire nti negundi bamusibye wetukola amawulire ne gagenda bulungi nti ne Mugisha bamusibye naye nga gwe wetute bulungi ku poliisi n'olaba nga balina emmundu n'okwata n'ejjinja obakube ne batakuba ssasi ne bakwata n'ogenda ekitalya enkyafe n'otuwa platform ey'okunoonyezaako obululu ekyo nkivumirira nnyo eri abanda bonna abakola ki ab'enkyukakyuka naye ekigambibwa nti no akakundi k'emmenga ako like akali ku leedi awo ku CBS ke kamu akalwanyisa Bobi Wine era mbu kalina abo abantu abamu nga bampuuga abo ba bedi baani nti abagezaako kubanga bakuba Bobi Wine era nga bo balaga nti eva basupportinga bano ate nga bali mu nsobi anti kati awo tugambira ekyo kikye nagambye nti buli muntu ali gentle nga politician ali gentle era nga byobufuzi abitegeera nga si bino bye excitement nga politics siwe excitement ategeera nti tewali nsobi kyobola banaka akakundi koyogera kanke Mmengo aka CBS biki ko kakiraba nti tewali nsobi Mpuuga talina musango wabula Kyagulanyi yali misled by the impact of social media
era chobola omuntu yonna ayogera statement eyo abatamuwaze kunoonyereza ago mazima agaliwo kyeboogera ge maki ge mazima yes kyeboogera ge mazima tewali musango tebalwanyisa Kyagulanyi fena fe twagala enkyukakyuka twagala tulwanyisa waaki omusajja alese enkyukakyuka ajongedde maamanyi jijja kubeesigi naye ate alina engeri gyaginafuyiza ng'ate bane ekisanja ekyaggwa namunoonyeza akalulu nju ku nju motoka njitimbye Kyagulanyi nkedde ku mizindalo ngenze ku zirediyo nga njogera enkyukakyuka yonna ng'era nga bane Kyagulanyi eno Uganda empya agikola ki agireeta naye engeri gyagizimbuludde era bannabusira abajja baba vidiyo eno nja bagamba awulira nga abadde agenda ku Nonda kubanga nsimbye ku Kyagulanyi era nga ensobi gyakola sigyogerako asimbe wansi Buganda amuwangulira eyo kyo kimu ne bana abawagira Museveni abagamba ffe tulonda Museveni gwagambye abe n'aleemu bwebanga oyo tusobola kutegeera mulamwa nti abantu bansi katwekikire tusobole okwerwanirira gwe simba gy'osimba n'akuwangula eyo tewali kyakkola naye ffe abamu tugendera ku mazima na bwenkanya era ne Kyagulanyi yayimba akayimba n'agamba oba oyimirira ku mazima oyimirira otya yadde oyimiridde bwomuyimirira bwotya oyimirirangao nze Charles Mugisha Katongole okuva e Busiro North operation bantu bansi Kwekyikirira nyimiriddewo kulw'omuntu wa wansi so sikulwa ebibiina by'obufuzi omusajja namwakalulu naye enkuba gy'omukuba mulaga nti wamuviira mudda okwo si kukuba okwo kwogera mazima okukuba bwema nkuba manyina okwogera ku bibi kati nga bwe yalejja ekavule nga gy'okulangirira mpuuga engeri gyalidde enguzize naliwo bulungi nga ntudde mwote buliro nga mumanya aba social media mulimba nnyo musakanya nnyo kati naye mpulira kyanawulira kyayogera Kyagulanyi yajja akuba olutanga alinga ava mu lutalo lw'ekiyeekera ningamba musajja nga munyiivu nasooka akubawo gamu nengamba osanga agenda kugamba mpuuga bambi bamuwayirizaamu talina musango nagamba oba bakikubyewo n'obusungu bungi nagamba gwe edi muto oli mukwano gwange naye wano kubye enguzi ntamuka nengamba omusajja mwenyife tuli basawo omuntu oba wakozesa ku cannabis enjaga nga waginywako emabega eri tesobola kukuba leero nga waginywa emyaka ena emaki emabega kati nasooka nengamba enjaga gyanywa emyaka nga 10 mu history okuba ekyo si kyabulimba yaginywanga enjaga gyanywa emyaka nga 10 leero nemukubye leero okubanga busungu bwebugireese okubanga alumba omusajja olwaleero wano ffenna nga tuli wano ekavule nengamba oba ayinza okuba nga yakoze okwejjukanya nakolerayo muwaye naye bwenakyotunulira bwe nti bwe navaawo nagenda bugenzi wansi waka nentula nengamba Uganda enerabye tukyalina obuzibu obw'okukyusa Museveni tukyalina obuzibu bunene nnyo obw'okukyusa ani Museveni naye enkyukakyuka engeri gyetuli ntujagala nzikiriza nti yenna anaavaayo era nakizzeemu era kati nkiddamu ne bwaba Kyagulanyi yennyini era nasigala nga yalaze eki embavu ndi musimba emabega naye fonnaawo ebituli bingi nga tunatera okumaliriza enkyukakyuka mu FDC tulaba nawo mu FDC entalo nnyingi era nga twalabye nti waliwo olukuŋŋaano lwatudde saidi ze yekireka omukulu bamuyitaani akiikirira saidi zeeyo Semujunganda yakyaziza olukiiko olwo era yakyaziza abakulu ab'enjawulo ba Dr. Gisa Besigye ba Lord Mayor n'ababyobufuzi ab'enjawulo ab'amaanyi era nga bo balina suggestion egamba nti FDC eye najja n'akumbi bagirekere erinnya lyabwe n'ekibiina kyabwe bo bagunjewo batandikewo ekibiina ekyabwe ekintu ekyo olaba nti kakati ebintu bino birimu ebyakasente kweyagaliza obukulembeze ddala buyinza okukyuka nga muli mu mbeera bweto nga namwe aba opposition temusobola kukwatagana nga namwe opposition mweyuzayuza nze ekyo nja kwawukanako ne bakulembeze bananga baga nti Museveni yakikola yabateekamu ssente abaawule Museveni yabaawudde bali abasajja bategeera abamu bagusinga n'omusinga abasinga buyinza Museveni nze sikkiriza abantu baga nti Museveni yabaawula yateekamu ssente baawule kubanga nzikiriza nti entegeera yaabwe abasinga obungi n'omusinga bakola ki wabula abasinga buki buyinza naye bo ebuzibu bwa Uganda mululu na ssente kwagala ki ssente tewali kirala kyekibayuzayuza naye nga ebyo byonna tebitwala ggwanga maaso naye nga kyenjagala okukakasa omuntu nga Semujunganda Ibrahim mukkiririzaamu nnyo era mukuba politician benda abantu basobola baletinga eggwanga era ndi mugumu ng'ogyeko abantu okulaba obwannakigwanyiza okwagala abangi we bali we babalaga Semuju tasobola kugoberera nnupe essaawa zino era kimanyi comment gyakola ku mpuuga tesobola kuba nti mpuuga alidde ki enguzi naye ebyo ebibiina by'obufuzi mu Uganda bitulaze obunafu nti bikoze eki
okuvirira ku FDC DP eri mu nkwawa za Museveni UPC ya Dr. Ayakena na eri mu nkwawa zani za Museveni FDC emazo tulaga nti Besigye yalagisobola era bwe yagita kati sijaga nti eri mu nkwawa za Museveni naye eri mu kweyuzayuza kati n'enuupu eraddezo omusaayi omuto naye yazze mukola ki mu kweyuzayuza kati nza wengambira nti nzize ne operation Bantu Bawansi Kwekyikirira okusobola okwerwanirira tuve ku bibiina by'obufuzi tulonde abantu abali eligible oba president tulonde owa president anabalese embavu yenna nga alese enkyukakyuka naye wano wansi ku MUP simanya kansala tulonde muntu asobola era anayira abantu mu mubiri so si lwa kibiina. Okay. Yes. Nga tumaliriza kamaliza nga tumaliriza abamu bannabyabufuzi ab'enjawulo abaluddemu abali mu bibiina eby'enjawulo oba abatunuulizi ab'ebyobufuzi bagambye FDC wegamba nti egunjewo ekibiina ekirala kitegeeza nti obuyinza wano babulekere Museveni era ebyokwesimbawo n'abakulembeze ab'enjawulo nti bakyuse obuyinza babiviireko ddala. Ataweza biviirako ddala naye ng'amazima gabeewo ne Museveni bamubba akalulu nga tebabbye ye babba semwogerera oba ne Museveni n'akola ki ye n'asalawo n'agenda mu nsiko ekyo kiraga ki nti omuntu anakyusa obukulembeze okyusaako ku strategy tosobola kukyusa bukulembeze bwa muyeekera eyajja n'emmundu n'ogamba nti ogenda bukyusa na kalulu yadde nga akalulu kasobola obukyusa naye mu Uganda tumaze okufuna ekifaananyi nti akalulu ko kaalemwa dda amazima tosobola kukyusa bukulembeze bwa Uganda wa musajja muyeekera na kalulu era eggwanga lino lijja kukyuka njogeredde wano ng'okimbuuzizza njogedde wano akalulu siga nti nkaweddemu essuubi wabula njagala nnyo abantu balonde bafukasinge ku member wa parliament babafunemu kuba member wa parliament omulonda ng'asobola okuyamba chairman we district omulonda ng'ajja kuyamba chairman we Gombola omulonda ng'ajja kuyamba naye bano level wa president tulinde tunaafunayo omusajja anaabanga muyeekera najja n'awamba eggwanga lino tulinde tunaafunayo omusajja nga wakuupu najja n'akuba kuupu eggwanga lino naye bwe kaba kana okuleka ne banna abali munda ba insider nga banulidde mu lukwe nga si bya bululu naye bwe kaba nga kalulu kakukyusa ggwanga lino tukkirize si kirungi nnyo okuwanika naye eggwanga lyali linakyukira Besigye yalaga embavu nti yali asobodde kyusa ne Kyagulanyi wajjidde olaba nange Dr. Mugisha neyimba ne mpagira Kyagulanyi nali nkakasiza nti agenda likola ki likyusa naye olaba kyagaana chansi ntono nnyo era nga bw'okyogedde okukyusa eggwanga lino n'akalulu kizibu nnyo ng'engamiya okuyita mu katuli k'ensolosizi. So kati alina okuwangula alina okuba nga muyeekera kupu kitegeeza ki kuwamba buyinza kuyeekera n'abantu okweyiwa ku nguudo nga bwe tubyaleko mu nsi nga ne Bobi Wine agezaako abantu baka andi obuzibu yaba ku mama ali waka okweyiwa ku nguudo ate kulina okuba nga obulumi ffe tumaze obubuwulira akakyo bali abantu teba abagamba kubanga wetunuzi omusajja yeekubako omuliro ng'ali mu wino owino yetunuzi neyeyokya abantu bo ne bazituka tekyeraga abagamba naye ono yeebwe abagamba nga mulaba bulungi nti bagenda mukwata bambi bamuweweete bamuzze waka bamuwere kamera alyeko enkya bayisensa ku bagamba opposition alina ofuna kasente akawera ate nga mumuwulya amasasi na tiya gasi na makomera awo wali obuzibu naye nga ebintu ebisatu kati bye tulina oyimirirako ne tusaba Katonda natuwayo omuntu anaabisobola okuba nga asobobireeta kupu muyeekera na demonstration. Bobi Wine ebyo abisobola. Abisobola ye Bobi Wine. Kubanga musajja wa lob yatamba lob dop style. Lob dop. Oyo kati wali asobola bulungi kangule byasobola bulungi. Asobola kuba omuziki n'owulira. N'owulira nga n'omwana omuto n'ennyonyi zikunkumuka. Asobola bulungi nnyo okwekisayitinga force excitement yagibawa ne muvenga mula government yamaze dde okola ki? Okuwambibwa mwenzo vaawo nga mumanye ennaku nnya Museveni takola ki kati tojjukira ebiseera gundi weyajjira eryata eryakabenje weryajjira ku nnyanja awo pulani byawo nga tugirize nga tumanyi gavumenti tesula eyo force excitement yasobola bulungi ogikola ki ogikola then asobola okufuga social media ye president awedde emirimu ne bw'okola otyo oli president yakola ki yatongozebwa
banatera tekawo musala basondenga ne sente bakole ki amuwa naye byokuwamba Museveni abyesonyi